batuusaako okusaasira kwa mukwano gwaffe era muganda waffe taata waffe Joseph Tambula ebirungi. Okusookera ddala tutuusa obubaka obw'okusaasira eri ab'enju ya Tambula ebirungi ate netuusa obubaka obw'okusaasira eri ab'olujja lwa John Birungi sali olw'olujja olwo basaasidde nnyo. Ebyogeddwa ku Tambula bingi naye nga bwe mulaba abantu bonna okuva Ebule n'Ebweya bali wano kukumbagaga tegeeza ensi yonna ekubagire mukwano gwaffe Tambula ebirungi. Tebayinza kukungubagira okujjako obadde muntu mulungi obadde muntu wa mugaso. N'olwekyo nno tukubire Mukama Katonda engalo eyamutuwa yamutwazikako emyaka gy'amaze. Zizeza engalo za Mukama Katonda zisooka mukubye zange. Bannange mwenna ab'ebitiibwa abali wano ne bakabona ba Katonda n'abooluganda n'ab'emikwano, manyi eriyo abafitina ab'enge n'ab'emyoyo emibi abayogedde tutamale ebitweteke kakyaliwo okwewozaako. Eriyo n'abo abagambye tekujja kumwogerako, tetumanyi nti waali, tetumanyi nti afudde. Naye nga bwe mulaba ekyo tekyalemye ensi kumanya mawulire gafa kwa Tambula. Ndowooza baswadde bali balowooza nti bo batayogera ku Tambula ebirungi oba banalagira emikutu gyabwe butamwongerako nti ensi temanye. Okuba nti bano mwe muli kitegeeza nti mwe mumanye ebirungi omukulu Tambula ne badde akolera ensi. Manyi abawugezi bajja kuba bangi, nolwo tetwagala kutwala budde buwanvu. Naye ffe ng'abamawulire abakoze ne Tambula myaka kumpi 40, temanyi nti ye Tambula amawulire agabaddemu emyaka nga 45. Kwegamba bwe mulimu bakoze mu bulamu bwe bwonna nga mwesimbu, mwenkanya, ate musajja ayagala ensi ye. Basaba mukubireko mu ngalo. Nze namumanya mu mwaka gw'86 nga ye ali mu mulimu gw'amawulire nga nze nakava mu ssomero tetegeragana.
newe mbanga ngene okukola kimu kutamale emusajja abadde alwanirira abantu abawansi era awo ndowooza tewavudde ettutumu lye nga abantu bangi abamutuukirira ne baba atambula mu tawuni omwo atambula n'ebigere n'ayita ku paaka luyo n'agendako mu obwino n'agenda bwe bamu ng'ayogera n'abantu ddala abawansi ne bamuwa sitoole yamutegeeza muzeeyi omulaba ntegeeza ensonga eno omuntu wa wansi ekyo tukikwebaza kubanga naffe n'abamawulire atwesezza ekitiibwa amawulire agawadde ettutumu abalabe be bagezaako nnyo okumuziba emimwa nga bamulemesa okugenda ku televisioni ne ku rediyo naye yakozesa obukujjukujju okulaba ng'eddoboozi lye likyawulirwa ekyo tumuyigiddeko bingi ebimu ku ebyo mu mawulire tumuyigiddeko kiremerako tukkirizibwa kukisiibwa era omuganda agamba sebagala miryango nebeerabira emyaganya eriyo abagala miryango ne balowooza kikiwedde naye bagenda okukiraba ng'ate ayise emyaganya nokyo ngafa abamawulire basigaddewo abakadiye n'abato wenda babagakwata mube n'obuvumu okwaŋŋanga abo bemulowooza nti ensi eno bagitwala mu nnyanga bannanga bafamire nsiimye nnyo okuba nti mumpadde omukisa nze okwogerako eri abakungubazi bannange kulwa bannange bannamawulire ate nsanyuse nnyo okulaba nti abantu bonna mu bitiibwa byonna abanene n'abatono bazze wano kusiibula munywanyi waffe siyinza kuva waggulu nga seebaza bakyala be batamale abamutukuumidde ebbanga lino lyonna kubanga bw'ogenda ku lutabaalo olina okudda eka bakubudeebude bakunyiga ebiwundu mukoze omulimu gumulungi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala abaana batamale mwenna bakubiriza musigale wamu muleme kwonoona erinnya eddungi muganda waffe tamale lyalese mukutamale yegulirawo akaggi genda kuno boogera naye mwalese abaguliddewo oluggi olw'erinnya lyabalekedde n'olwekyo mwekwate bulungi mwebale nnyo mwebale ddala omukama amuwe ekiwumulo ekyemirembe webale nnyo nyini ddala mwami John Kakande.